ndoza kwa Kato Lubwama bwe nandibadde nga amawulire ngawulire naye mawulire nga tegedde ku makya ate nga baŋŋambye yafudde kiro ssaawa mukaaga. N'olwekyo tusubiddwa nnyo omusajja abadde ow'omulamwa, omusajja abadde alemera ku nsonga, omusajja abadde atekkiriranya, omusajja abadde namwa Kato ye wabadde ekintu ku ssaati nga takuyita mukaama nga musajja gw'ekijuju ku ssaati ye kate wantama kimanye nakyo yadde musajja gwenkuwulire naye wantama kati nga gwayagala amubuulira nti nkwagala ate nga ne gwatayagala amubuulira. Tulinawo abantu baffe abamu ku Banabyabufuzi betuwangaala nabo n'abantu baffe betubeera nabo tasobole nga ye yeefuula akwagala naye nga takwagala naye kate abadde takuletendinga. Kato yensonga lwaki olabanga ffenna tuzze wansi ate Kato abadde ayina enkola y'okwagala enkyukakyuka. Ekimu ku byagira Kato ne bimutaataaganyamu akatundu gwakalulu naye nga Kato musajja wankyukakyuka yayinanga gurupu bagiyitanga solida kwabeera naye mu mulembe gwa Dokita Kano eyo solida yatuyamba nnyo buli bwe twatambulanga nga tugenda nga ttiimu ya Kato yetu buli bwe twaddanga nga ttiimu ya Kato yetu eyaba abaana ba solida. N'olwekyo nga kikulaga nti Kato musajja wankyukakyuka lwakuba nti ekidumye afudde talabye ku bukulembeze bulala bw'abadde ayaayaanira kubanga adde ayagala nnyo okulaba ku pulezidenti omulala naye afudde talabye ku nkyukakyuka. Ne kino kituwe bannaayo okweteekateeka n'okuyiga nti anything can happen at a given time because Kato jjo yabadde mulamu. Essaawa bwe zaaweze mukaaga ne batugamba nti afudde tubula bwe mba nveeka nze nvaayo nnaamye kuba manyi kiddako simanyi mbeera mwe tutambulira wakati omusajja yadde omulamu eggulo olwaleero nga mufu kitegeeza nti Katonda bw'atyo bwe yamuteekerateekera nti ojabeera mulamu eggulo limu ate leero ofe. N'olwekyo kibi nnyo nti mu mwezi gumu tufiiriddwa abantu babiri nga ffe naddala abasajja ba entertainment isima musajja affe yatugendako bw'atyo era naye kyali kibwatukira ne Kato kibadde kibwatukira kubanga omuntu wabanga abadde mu ddwaliro mubeera ne mukyala mubeera ne mumulambula mubeera ne mukola ki ne mumugunya ne mukola ki naye kati Kato okutugamba obugambi nti yafudde ekintu ekyo kituyisizza bubi nnyo naye nga enteekateeka za Katonda zo zaali zirina kubeera bwe ziti kubanga kufa Katonda buli mwamanyi bwe yamuteekerateekera oyinza okulanga nange wano siseetuseewo. N'olwekyo tekitegeeza nti waliwo kibaddewo baki naye bw'ati Katonda bw'aba yateekateeka. N'olwekyo kibi nnyo nga entertainment industry kiyisima nga tannaweza na nnakwana tumulombereddwa ate naddirirwa Kato Lubwama kitalo nnyo kitalusawo omwoyo gwe Mukama Katonda ewaka nvaayo nnaamye ekimbiizaayo nga nnaamye eggwanga laffe Uganda lyakyo ogenda oba tumanyi nti kati nvaayo nnaamye era bamanagirinya nvaayo nga mugambye yadde ndi musajja musiraamu nina okumala emyezi ebiri nga tebannanziika namwe ekyo mukimakisa myezi ebiri balina okunkwalako ekatwe nateete ebwayise enakuli omumanyi ewali abantu owino kaleebwe bwanti omusajja wuno banneetu mukungubagire tukungubaga kulina kwokwamye bayo bweze sade myezi ebiri omusajja omusiraamu ekyo kironda siye bino byakera mukenzi omusajja ne bamuziikirawo kyekyeta n'obuzibu n'ekyo ne batta omulala newuli ne batta omulala wabula n'agira bw'atyo kubanga omuntu singa amala myezi ng'egi temunnamuziikwa abasajja babeera ku buntegere baga tufiirwa omuntu nga nalwawo okuziikibwa ekireeta obuzibu akati security nebeerawo. N'olwekyo nze nvaayo nami ate namugamba bwe bali nzita obusi gube mwaka nga bankungubagira kasaba banzitanga busi gube mwaka nga kungubaga kukka era watali kikolo ojja kulaba. N'olwekyo ekitujjayo nga tulamye eno embeera nga gyewalabye yagwa ku isima eno embeera nga gyolaba egudde Kato Lubwama nti gyo yabadde mulamu leero mufu. Honorable tukatira essaawa eno abadde Honorable kati Mugenzi akikyo okusinga omusubwako gwe ng'omuntu sekino Kato Lubwama ngenda kusubwako ebimu ku byabadde akola ebisesa kubanga Kato Lubwama nze yadde nange ndimu olwa entertainment naye ate waliwo mbadde ndaba Kato Lubwama nange nenyumirwa nti oba wasule ne ka stress n'olaba ku vidiyo bwe n'onyumirwa babadde kati yatandika okubeera nga sajjaatu abeera mu mitimbagano abeerako n'asesa ku bantu. N'olwekyo awo Kato tujja musubwa nnyo naye ate era ne sayidi ya Kato ey'okusozi tetuyinza kugenda atisi Kato afune okungubagirwa parliament so kati yenteekateeka gye tugenda okuddako ate era twagala kulwana okulaba nga ekkooli neryambuka ewa Kato at least balituuma Kato Road kugamba ebyafaayo bya Kato n'okubeera nga tetujja mwerabira kibeerewe wabeerewo ekijjukizo kubanga ono omusajja gwe tufiiriddwa musajja ŋŋaŋuli
so ayina okufuna oluguudo Kato ekyo nakyo tugenda kukirovinga bwe tuba tumaze okufuna permission ya parliament eyokulaba nga afuna okusabibwa eri parliament because yali mbaka wa parliament ali entitled okubeera nga atwalibwa mu parliament namusanga era nankulisaayo nagamba kulikayo mugana nga abajambula baali bakunywezezza nankulisaayo nagamba naye kati weeberere mundoza walabye emikwano emirungi n'emibi kati abadde musajja abulirira ne mugaba nti era mikwano gyange nagirabye emirungi n'emibi because we bankwata olwobe nali nsuubira okujja okunkyalira nga tebajja ate olwobe nali sisuubira baate nga bajja kati Katonda ngamba nti abantu babalabye abantu baffe bwe batyo ne mugaba nti ne wano tubadde tulwana nga abamu batugamba omusajja mumuleke abasajja mubaveeko abo tuga Kato n'abaako byangaye namumiitinga kubanga y'omu ku basajja abaateekawo omubiri gwabwe nga batukutte okulaba nga tufulume ekkomere lye twali tewali wa kusaaga ng'omuntu yenna gwagattako ettaffaali nti ofulume nga toyinza kukyeragira yensonga lwaki tugenda kubeera wano paka Kato lwanazikibwa paka kinteekateeka yonna tulina okugibaamu kubanga abadde musajja wa nsonga abadde musajja tusayidi yaffe yatulwanirira tatufunye ebizibu honorable omwami gwe twogera okisana Mugenzi abadde nga teyeri atama azze nga akyogera lunywe nti obwana bwa Nuuku bwamutama abantu baali balowooza nti oba oliawo nammwe babatwaliramu abadde yasigazayo emikwano Kato jasi yanyiga bubunyiizi Nuuku butamuwa kaadi naye ate era kaadi teyagisaba kaadi teyagisaba kuba kati kaadi gyataasaba baali tebalinayo bagimutwalira waka nga ate waliwo abakoze eki abagisabye era singa yajja n'agisaba mukama waffe rero Bakyagulanyi Ssentamu yandikutte kaadi n'agimuwa kuba abangi be yagiwa baibeni abayinkambe eki n'agibawa naye teyajja kugisaba kati bambi n'anyiiga mu ye n'alabanga Nuuku eyamusuula ye kati n'abanga abadde abeera bw'atyo obwana bwa Nuuku n'ekyo yadde abadde akyogera ffe twamanya kubaaba ogwakalulu nze nali nguddeko kalulu ogwakalulu weetakula ne watakusiiwa ng'owulira ng'ewakusiiwa ng'ogudde akalulu embeera gy'oyitamu teba nnyangu kubanze 2011 navuganyako ku bwemubbi naye mukyala wange yaŋŋambanga nti bakuwangudde naye nze nga neemagaza bwe nti nga atategedde so ogwakalulu waliwo embeera eyo gy'oyitamu eyo ey'akalulu kati Kato bambi musajja wattu gy'abadde ey'akalulu kuba omuntu abadde omubaka bukeera enkya n'ogwa kugamba waliwo obulamu bw'oba oyolekedde ate bubadde tokyalimu so nga ekyo tetusobola kumumenya naye ate tetuyinza kutunuulira ekyo kyabadde agawo obwana bwa Nuuku tetwagala tutunuulira ebibi bye kubanga kati budde bulomufu tayinza kwewozaako ebirungi bye sobi tayinza kwewozaako kwewozaako nti kakati ajje agambe nti kakati bannaaye nedda kino bannakikola mu nsonyi kati obudde buno tulina tunuulira birungi bya Kato Lubwama era byenjogerako si basiima ogenzi bw'abaddewo ye yali alina okirwana nga mulamu banze kati kaweepo eyo waliwo ekkubo lye bagenda okumpa Segirinyo olw'embeera gye nayitamu ey'okusima okufa bagenda kumpa ekkubo kakati abantu abagenda okumpa ekkubo nange mbayambako mu process eyo okutambula kati Kato teyakirobinga nga mulamu naye kata akirobinga nga mulamu ffe katukirobinge baasebo n'okukuba oluguudo erinnya lyo ne literabibwa naye tekirina kyakusaaga abantu abasinga abantu bangi tubafiiriddwa wano ne bagenda Bugenzi ne baziika ne luggwa ne lukomaawo omuntu n'akomaawo bw'atyo n'ataddamu kutukirwa naye wabaawe ekkubo bagamba ku kkubo liri erya Kato Lubwama road era eyo proposal ngenda kugireeta nanyi babaka bannange omuli Nsereko baala ni baani n'abaka abalala bonna ne Kato Lubwama bajja gisekendinga tulabe nga Kato Lubwama afuna nga tumujjukira nti ekkubo eryo lidda wakaseekawo n'akapande okwongera okulaba nga tujjukira n'emirimu gye n'obutamwerabira nti alina ettaffaali eyagatta ku ggwanga laffe Uganda. Honorable nga tumaliriza njagala twogere on the entertainment side nga twakafiirwa ayisima mu banki naza nakwana tufiiridde omusajja era abadde ngwaŋŋuli mwe nga abasigaddewo kigenda balika ffe nga abasigaddewo kyenkugambye nti tulina kubanga twetegese kubanga death yo teriiko nti olwo tajja girozaako obwono yaffenna katulina okubanga twetegese